okuyamba Electoral Commission okulaba nti okulonda kubeerawo mu mirembe mu butebenkevu ate mu bulinganiza free and fair. Kutusakati tubali tumuyamba kubanga talina police independent police oba private security. So state security oba ebitongole bya government ebyokwerinda birina omulimu kulaba nti tumuyamba okutuukiriza kulaba nti abalonzi balonda abagala kulonda nayo bagenda mu maaso mu campaigns zaabwe. Ekizibu kye tusanze ngaffe nga police waliwo abamu ku bakulembeze abatafaayo nti oba amateeka gakola oba tegakola. Kankuwa ekyokulabirako nga bino ebyatugiteko entungamu tekyali kyetaagibwa okukozesa vigilante kubanga presidential candidates bonna balina protection ya police. Naddala former prime minister Amama Mbabazi alina police, twamuwa police kubanga bimu ya privilege byalina kulaba nti nga former prime minister afuna obukuumi obumala. So tekyali kyetaagisa abeere ne bakanyama bano abakuba abantu entungamu. So nkuba omulanga abacandidates mwena n'abakulembezi mwena muleme kukozesa kuleeta entalo kufuula elections olutalo.